Obukulembeze bwa disitulikiti y'e Namayingo wamu n'abakwatibwako ensonga mu magombola 11 batuuzizza olukiiko olw'okutuulira embalirira y'omwaka ogw'ebyensimbi 2025-2026 babeeko ebyenkizo bye batuukako n'ebyo ebigenda okukolebwa. Mu bye bataddeko ennyo essira kwe kutumbula ebyobulamu, okukola enguudo, okutuusa amazzi amayonjo mu bantu n'ebyobuyonjo kubanga bino bibadde kizibu mu disitulikiti y'e Namayingo. Kioma Friday ng'ono ye Kaawo ow'e Namayingo ategeezezza nti kino kye bakoze kibawa omwagaanya nga gavumenti okuteekerateekera obulungi abantu baabwe kubanga waliwo ebimu bo bye batasobola kutuukiriza naye nga balina kuyambibwako bantu be bakulembera. I'm appealing to other subsequent sittings, the council, the TPC, to look into those priorities and we shall cost them. Those which we shall not manage, we shall send them to the next level, to the ministry, also for intervention. Nayigaga Rebecca ng'ono omukyala akiikira ebizinga by'e Lore ayogedde ebyo bye bandisanye okussaako essira nga district mu mwaka ogw'ebyensimbi ogujja. Lore nga sub-county yonna terina ssomero lya secondary school. Ng'ate essaawa zino bw'otunuulira mu Namayingo ekutte ekifo ekimu ku bisooka okubeera nga babeera involved in teenage pregnancies. So ekintu ekyo kiri ku affectinga nnyo eggombolola lyange kubanga tewali secondary school, omwana bw'amaliza P7 aba agenda kufumbirwa. Sebide Hussein ne Muggo ya Katibu nga bano basente b'amagombolola basiimye okubaganya ebirowoozo kuno nga nabo kyakubayamba okulaakulanya ebitundu byabwe. I remember some time back district council passed a resolution to have a cassava factory in the district. PDM has done its part, but where is the cassava factory that we promised that we would have in Namayingo? Because cassava has floated. Mubino tubairemu twenda mochare. Mubino mebairemu twenda semetero beirimbo abantu bategera obulungi. Tubairemu okuzimba amasomero agenda ulonga twenda ku blocks. Tubairemu okuzimba etoyi edenda ulo mu masomero ga Namayingo tamuni council kuna aga government. Abakulembeze abalala nga beegattiddwako abatuuze boogedde ku nsisinkano eno n'ebyo bye baagala babakolere mu mbalirira eteeseddwako. Tusaba emyalo okuditumbula omwalo gwa Bumeeru saawa eno mulala ku myalo egiri kuwa emisolo gavumenti ya Uganda. Twaikulowooza nti ebyo ebirala bibaligemyeko omuntu yabanga atemi ali kusobola okuganulirwawo. But people are not working in groups, they are preferring to work as individuals. So we need to strengthen our groups and even develop a group spirit. Kolebwa government kutulirukirira tuterewa akabowa abantu waffe wano. Kuba galiwa amadi makalamu kubeera tuli kuganwa n'okuganwa okuleka galege baatuleetera agabowa Nikon teriwo. Byasande Charles, Crossroads TV, Omunnyo.